to the palace of Mutebihia, there is something called Wankachi. The Baganda say Wankachi. They talk about it. Where did Wankachi come from? Gana magezi gago bitegere. Mpulira. Njagala kutegeeza wayogedde kigambo kimwe kya Wankachi. Eri kyaberi n'ekyava n'ekyajja ne Ssekabaka Kimera kubanga yali ali mu olulu. Mu buyinza baba bakutisenga abantu bamaze okulonda woweerwa nkizo kwogera bya kitumbavu ng'ebyo. N'ogamba. If you go to the palace of Mutebihia, Mutebi, the palace of Mutebihia. Ng'olinga asonga ka house boy wawe kasula. Ninjagala nkutegeeza ebigambo bino kitawe nti gwe wava mu busa gye wava eri ekigambo the palace of Mutebi. Yes. Kyabadde kyakunaabula. Kitagafulullah. Kigambo kikyamu nnyo n'Abaganda mulina situkiramu ku bigambo ebifaanaganako ng'ebyo. Abantu abalinga abo okujja nga basambaaza amawanga gaffe ng'ate ffe twabalira ye bw'agamba restoration nti yatulera ate ffe tanneebaza abaana baffe baafa ye okubeerawo eyava mu busa baali badde bamutegeera batya. Ogamba otya Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu bwangu. When you go here the palace of Mutebi, palace of Mutebi, mwebyo byokola okyali mubisi bubisi. Kabaka w'amaanyi okusinga embuda gwe Museveni. Mpulira. Nga bw'onova n'otandika okwogera ebigambo ebitajjansa ekirungi ntambulira mu tteeka lye watuteekawo nti ebyobufuzi kutunula mu kamwa. Ekyo kitegeere. When you say this, atunde Ssaabasajja mu kamwa. But politics is about okutunula mu kamwa. Yagezezzaako okubuuza era ne mu kujereegerera mu buto bw'ebirowoozo n'obutabaamu nsa mu ye n'agamba nti the palace of Mutebi, when you go to the palace of Mutebi here, akagambo ako bwe nkatunuulira nga ye yayogera ate mwewunya entegeera y'entinto adde mu senses omukaaga amanye ebyafaayo nga tamantuka bumantusi kujja nga abifulumya olw'omugongo gw'okubaako kyagoberera nga kiraga ki nti obukyayi weebuli alinenge ate alina n'effutwa ne fitina erinnya eri obwakabaka bw'e Buganda. Kati nno bulijjo twebuuza nti lwaki Ssaabasajja Kabaka ampuliriza ayita mu mbeera eno okubeera ng'alinga omugwira kaakati finally bwino amaze n'afuluma. Lwaki abataka tebaasobodde kulaba Kabaka nga bagenze Namibia? Ampuliriza ebigambo binene, ebigambo bitiisa. Bulijjo bwino gwe tulinda ffenna ng'ensi nga Bannayuganda, ng'Abaganda, ng'abaagaliza Obuganda ebirungi bannange twekabire. Njagala nnyo otuula olindirire owulirize vidiyo eno paka lwenaggwako ogenda kufundikira ng'okaaba maziga era regimu ya Mwami Museveni ogenda kufundikira nga mukwano gwange ogiwanda lulusu. Kaakati ebyama ebikusike bimaze okubeera nga bizuuka wabula bya nnaku maziga meereere ntiisa era ebigambo byenkugamba olwaleero ampuliriza Ssaabasajja Kabaka oyinza obutaddamu kumulabako. Ssaabasajja Kabaka oyinza sigambe tojja mulaba ngambi oyinza bino byetaagamu essaala byetaagamu okusaba Katonda kubanga wano wetwolekedde wazibu nnyo ebyama ebadde byakukulirwa edda emyaka egisoba mu 30 kaakati bibino bimaze okubeera nga byabika era mukwano gwange bulijjo amazima galwayo naye tegeekweka kya bulijjo obulimba bwe bukulembera. Mubadde mujja muwulira tubagamba oluvuuvuumo nti abasajja olubiri luno bandibanga balutunda nga bagenda kusaawa hoteero, bagenda kusaawa ekisaawe ky'ennyonyi, bagenda kusaawa eddwaliro. Kaakati bwina amaze okubeera ng'afuluma. Miitingi zaatuulawa, miitingi zaatuula ddi? Ebifaananyi byonna mbikuleetedde abasajja nga bali mu miitingi nga mulimu ne Katikkiro ennyini ng'ali naani baani abaagula olubiri bwe baamala okulutunda baalipootingawa. Engeri gye baateekako Ssaabasajja Kabaka ampuliriza mu mwaka gwa 1993 okumutuuza ku Namulondo byali bitya? Byali bituufu? Baamusiba kiwaani. Bwe baamala omutuuza ku Namulondo baalipootingawa. Ani yabawa amagezi engeri gye baamussaako? Engeri yali ntuufu oba teyali ntuufu? Kyokka ekikwewuunyisa ne ku lunaku olwo ennyini Ssaabasajja Kabaka lwe yatuuzibwa ku Namulondo omwaka 1993 Katikkiro aliko kati Charles Peter Mayiga yaliwo era y'omu. Uliriza era y'omu kuba ogenda okulaba mu kifaananyi ampuliriza nga waalinga Kabaka bamutuuza ku Namulondo nga bamutikkira era y'omu kuba ogenda okulaba mu kifaananyi nga batunda olubiri. Bigambo bitiisa, bigambo bya nnaku byewuunyisa. Kaakati nno ampuliriza ogenda bimanya. Oli ku AKTV nange AK Master mabega wa muzindaalo natudde dda ampuliriza video nkusaba sooka ogimpeera ekigalo wadde ya nnaku ya maziga naye gimpeera ekigalo. Buli Munnayuganda nkusaba gimpeera ekigalo. Message ene tambula ensi yonna buli muntu afuna obubaka buno ampuliriza. Kaakati ntambula n'omulongo waswa Lumala Nyoso omusajja
omukumi w'ekyoto nakinku omusajja omuluuta nsozi ayina embeera ekulemeredde mu mbeera yonna ampuliriza saa omulongo waswa ono mukooneko ku nnamba gy'olaba ku screen esembya 910 ampuliriza ye ya mulongo kato oyagala visa yagaana promotion ku mulimu owamaka gayuuga koona ku mulongo waswa omuluuta nsozi kaakati nze maze okubeera nga nsimbula mukwano gwange ampuliriza maze okubeera nga ntolontoka kantandike bwe nti eby'ennaku wabula weenyweze kuba otwolekedde watiisa ampuliriza Calioso miro cañanjaro, kutwala kutali nante. Calioso miro cañanjaro, siwa kutwala kutali dale. Bako baina futubolo. Bako bagalina amanyi g'abantu. Tewali achanga futubolo, ngabobi achanga futubolo. Tewali achanga futubolo, people power tuchanga futubolo. Bako baina futubolo. Bako bagalina amanyi g'abantu. Tewali achanga futubolo, ngatizo changa futubolo. Tewali achanga futubolo, people power tuchanga futubolo. Bam bam bing bam 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 badam bam bam bing bam bam. Bam bam bing bam 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 badam bam bam bing bam bam. Badam bam bam bam. Badam bam 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 bam. Wananchi tumechoka, hatutaki mapozi nawe. Wananchi tumechoka, hatutaki mapozi nawe. Mzee kwata mwibi vyogenge, kwata mwibi vyobwake. Mzee zinga mungu bogenge, zinga mungu bowete mzee. Wachi mnange otwesi bako, wachi mnango tulondola. Wachi wefulo wamukwano ngate tutumatira. Wachi wefulo wakabi ngate tutulaba hu. Ndokozino mna Uganda likutisa, people power tukutisa. Nepobi waina kunyenya, dizo mandizo mkutisa. Bako baina futubolo. Bako bagalina amanyi g'abantu. Tewali achanga futubolo, ngabobi achanga futubolo. Tewali achanga futubolo, people power tuchanga futubolo. Bako baina futubolo. Bako bagalina amanyi g'abantu. Tewali achanga futubolo, ngatizo changa futubolo. Tewali achanga futubolo, people power tuchanga futubolo. Nyini balidde lwakuba mukamenzi jazikutte. Emitafu gikujutte wennaffe sirabe siwuse. Tondaba tugenda kunyiza n'amaziko genda gakaba. Onaganya obwajaga naaba mukama gwe yawana ennume ezizaalaya. Nze kwatamu ebi byogende, kwatamu ebi byobwange. Nze zinga mungu bwogende, zinga mungu bwowete muze. Bako baina futubolo. Bako bagalina amanyi g'abantu. Tewali achanga futubolo, ngabobi achanga futubolo. Tewali achanga futubolo, people power tuchanga futubolo. Bako baina futubolo. Bako bagalina amanyi g'abantu. Tewali achanga futubolo, ngatizo changa futubolo. Tewali achanga futubolo, people power tuchanga futubolo. Lwachi wefulo wamukwano ngate tutumatira. Lwachi wefulo wakabi ngate tutulaba hu. Ndokozino mna Uganda likutisa, people power tukutisa. Nepobi waina kunyenya, dizo mandizo mkutisa. Mzee kwatamu ebi byogende, kwatamu ebi byobwake. Mzee zinga mungu bwogende, zinga mungu bwowete mzee. Kwatamu ebi byogende, kwatamu ebi byobwake. Mzee zinga mungu bwogende, zinga mungu bwowete mzee. kati mukwano gwange atambula ne AKTV Media Uganda tumaze okubeera nga tusumulula tumaze okubeera nga mukwano gwange tutereera tusoose wa Dizzo Manizo owansonga ndala international nakugamba yagala okulikodinga olimba lwa audio ba video nsonga ndala international weeri wali emakindi okuliya ne wajja ragadi genda yo bajja kubeera nga bakucharginga sente ntono nnyo bobagamba nti ennambo gijje ku AKTV kakati mukwano gwange nywera tukalire tusumulule oli ebigambo bibino omwaka 19
93 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II lwe yatuuzibwa ku Namulondo. Kaakati olunaku lwe yatuuzibwa ku Namulondo ampuliriza bingi ebyaliwo abantu abaliwo essaawa eyo emikolo egyakolebwa ampuliriza olunaku olwaliro nga bwe nkunyonyodde nti emyaka gisoba 30 bimaze okubeera nga bizuuka. Ampuliriza amawulire galaga nti olunaku luno lwennyini Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi lwe yakomezebwawo okubeera nga atuuzibwa ku Namulondo. Ampuliriza yatuuzibwako naye waaliwo endagaano ezaali zaakolebwa emabega era ng'ono yali takimanyinako nti waliwo obukwakulizo obwamuteekebwako buno nga bwalimu abazungu. Wuliriza, bwalimu abazungu kyokka ne Mwami Museveni ampuliriza era nga bano baatuula Mwami Museveni n'abazungu ne bagamba nti omusajja ono twefuula abamukomezzaawo afuuke kabaka naye nga kyetumuwadde byoya byanswa. Kati njagala owulire ensumulula bwino nakugamba nti ku AKTV tuleeta bwino ne tumujja mu kamwa k'omuntu oyo abeera amwogedde osobole okubeera ng'omulaba bulungi ng'omutegeera osobole okubeera ng'omanya nti omuntu ayogedde ekigambo kino ali credible oba tali credible. Kaakati nno ogwaffe gwakubeera nga tukuŋŋaanya amawulire gano gonna tugateeketeeke bulungi nnyo tugakuwa omulundi gumu osobole okubeera nga ogategeera. Bangi tubadde tukaaba nga twebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka yatwalibwa, lwaki Charles Peter Mayiga nga Katikkiro ebintu bino yeefuula tayagala muntu n'omu abyogerako. Lwaki buli lwe bamubuuza omusajja ono Yesu Lubabba ebibuuzo bimubuuzibwa ku Ssaabasajja Kabaka kyaddaaki amawulire amatuufu gamaze ne gafuluma nti Ssaabasajja Kabaka okutuuzibwa ku Namulondo 1993 waaliwo ebyama ebyasooka okubeera nga bituukirwako wakati wa gavumenti eya Mwami Museveni kyokka n'abasajja bali bakyeruppe era nga bano baali wansi wa Queen ono gwe mulaba Elizabeth eyakamala okufa. Ne wabaawo obukwakkulizo bwe baateeka ku Mwami Museveni okukomyawo kabaka. Kaakati obukwakkulizo buno ne babeera nga baabukola naye nga kabaka tamanyi era waliwo n'emikono egyasayiningibwa nga Ssaabasajja Kabaka amaze okutuuzibwa ku Namulondo. Bwe yatuuzibwako waliwo gye baali balina okubeera nga balipootinga kubanga bwe yatuuzibwako Ssaabasajja Kabaka yasayininga. Bwe yamala okusayininga ekitabo kye yasayiningamu waliwo gye kyatwalibwa ewa Mwami Museveni naye n'asayininga. Mwami Museveni yamala okusayininga n'abaako gy'akisindika. Ebigambo biwanvu ebigambo binene. Lwaki tobyewulirirako ampuliriza? Nkugambye nti atugoberera wenna ali ebule n'ebweya weebale nnyo weebaliye ddala kimukola kyamaanyi nnyo omukutu gw'omuntu wa wansi ogw'enkyukakyuka ogwa AKTV Media ogw'omuntu anyigirizibwa. Gano ge mawulire gaffe g'olina okubeera nga otegeera. Abaana b'e Saudi Arabia mwebale nnyo mwebaliye ddala kutugoberera kussa mwenna abali mu Bulaaya. Njagala mulabe ekifaananyi kino. Kuno kwali kulayira kwa Ssaabasajja oba okulayiza bw'atyo bwe yatuula ku Namulondo. Naye mmwe muzannya n'ensi eno mutegeera kye bayita bamafiya. Omanyi Tamale bawanga bamafiya abafu. Kaakati UNN egenda bawa bamafiya abalungi. Bw'atyo Ssaabasajja Kabaka bwe yatuuzibwa ku Namulondo. Njagala mundagewo ow'ennono yekka yennaawo. Kifaananyi ekyo kirimu abantu 4 mulaba ow'Obugaalubindi Charles Peter Mayiga. That is 1993. For your information. Ono akutte omulala ekitabo ne Charles Mayiga yoyo Katende. Andi Sempebwa. Ono naye bagenda tuwa erinnya lyatukubya amabega. Njagala otunuulire Ssaabasajja mazima. Yali muvubuka muto. Era ddala yali amanyi ki ku byali bigenda mu maaso. Mulaba waawo ayambadde eddiba lyengo oba ery'ensolo. Kakati bwe bamala okumulayiza bulungi balina okugenda okuripootinga oba Bwana Katende yalina okugenda okuripootinga ew'omukulu n'amutwalira ekitabo oli waasayininze naye ateekeko omukono gwe kitwalibwe ewa Nnaabakyala wa Bungereza nti Obwakabaka buvuddewo naye tulaze abantu nti buzzeewo era tugenda kukanya okubalimbalimba nti weebuli. Naye kyetwakkaanyaako ba kye mwatugamba okukola kyetwamukozesezza
era ne Namulondo teyagituddeko. N'olw'ensonga eyo teri kyabya nnono kyagenda ku practicinga. Buli kyajja okukola ajja kikolera mu mateeka. Singa anaaba aleese Mbazuulu tujja musiba kubanga twamulayiza. Era okuva olwo Ssaabasajja yaggyibwa mu bintu by'ennono n'atandika kutwalibwa mu businesses. Era ndowooza olaba olwo olukiiko baali bawaayo olubiri okuddukanyizibwa Abachina. Tulaba Charles Peter Mayiga ne banne babiri be yagenda nabo. Era mu kashare kali kengambye ke bawa Ssaabasajja ne bali mweno company. Musajja wattu bino bye bamuwa oba bye bamuzimbirayo najja n'alambuzibwa. Yeetoloddwa bannamateeka, yeetoloddwa magye. Tekuli muntu yenna wannono oba omutaka amanye ekigenda maaso. Bano beba musibe enjegere musajja wattu. Era Mengo kati tokyanoonyaayo bali basajja bazeeyi bakwebuuzaako. Bw'abaayo nga mukulu era aba alina okuba nga yeekuusa ku Kakamega group, either family oba mukwano, bena kubanga basomera buddo n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati nno ebigambo mubulidde, kakati nno ebigambo obirabye, wabula ampuliriza abasajja bano beetolola Ssaabasajja Kabaka, era Kabaka okubeera nga yalayizibwa n'atuuzibwa ku Namulondo okubeera nga mukwano gwange asikira ebyo byonna byonna ebyali byabajjajjaawe ba Daudi Chwa Ssekabaka, ba Ssekabaka Muteesa yasooka, Ssekabaka Muteesa owookubiri, kaakati waliwo endagaano. Ebigambo nga bw'obiwulidde gye buvuddeko nkoledde akatambi. Komuledi munaffe yaleeta bwino n'agamba nti omwaka guno mutunule guyinza obutaggwako nga mu Lubiri e Mengo batandise okuteekawo projects ez'enjawulo, era nga mu projects ez'enjawulo mugenda kubeeramu eddwaliro, mugenda kubeeramu hotelu gali kwoleka, era nga wano baagala kuyigiikirizawo n'akasaawe k'ennyonyi ampuliriza awo mu Lubiri wennyini e Mengo. Kaakati essaawa zino amawulire gazze era galaga, mujjukira mwenna omugenzi Muzaata, Sheikh Muzaata Batte eyafa yavangayo n'atugamba nti e Mengo wano abantu abali e Mengo abeetolodde Kabaka bennyini be bagenda okubeera nga basuula obwakabaka baffere abawedde emirimu. Era ono n'atulumiriza nti abantu abali e Mengo ampuliriza baffere bennyini bangi twawakana ku kye twalaba ekyali kigenda maaso, naye essaawa zino ebigambo bigenda bikyuka, ebyayogerwa birabika okuba nga byagala okubeera nga bituukirira mukwano gwange ampuliriza. Kaakati Ssaabasajja okuva lwe yatwalibwa, kaakati n'abataka bennyini ate abamulonda ampuliriza okubeera nga bamuteeka ku Namulondo, essaawa zino tebasobola kubeera nga bamukubako eky'omulubaale. Kigambibwa nti bano okumutuukako balina ate kuyita mu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, kyokka nga Charles Peter Mayiga mukama wa Ssaabasajja, mukozi wa Ssaabasajja Kabaka, kyokka nga Ssaabasajja Kabaka abamuteekawo ate be bataka. Kakati kyewuunyisa okubeera nga abataka ate okulaba ku Ssaabasajja ate balina kubeera nga basooka kuweebuza ku Katikkiro wa Buganda. Kyannaku nnyo. Kakati nno mu mbeera eno ampuliriza ebigambo bizze bikyuka, abantu bonna be twakkiririzangamu, abantu bonna be twesiganga, be twalowoozanga nti be baffe abaali e Mengo bennyini be bafundikidde ng'obwakabaka ampuliriza bukaaba, era nga abantu basonga mu bano ennwe, wabula nga sinaba kubeera nga nkwongerayo akatambi kamaze okubeera nga kafuluma mukwano gwange ampuliriza. Abasajja bano abadipi mpuuga bano bamabikke ampuliriza bwina amaze okubeera nga afuluma, era naye ogenda kubeera nga omufuna, ogenda kubeera nga omuwulira lunaku lwa leero saawa eno yennyini ampuliriza. Twali bavubuka babiri we twava mu kyalo, ng'abantu batwesiga mbatuyita bazira.
yingira mu kibuga okunonya lupiya wasoka mu busomesa nze nekuba ebidongo nembayo nengenda ku kyeyo noyingira ebyobufuzi zitukira mu kakuyege nga twanoonya obululu abantu bakwagala abantu bakusiima abantu bakwesiga nga bakuwa obululu dala wabaki baba wabaki omuntu eyali omwesigwa omuntu eyali omuntu mulamu dala wabaki baba wabaki nzijamu baba nzijamu kusawa nzijamu nzijamu baba nzijamu kusawa nzijamu bitujenu sente za kibina layira tezigenda muzangi wakirika mbere munaku naye nga nina emirembe watandikirawo kucuka bwotyo watandikirawo kuba muyaye abantu b'ekitundu ky'okuva edda nedda nga wali obalwanirira abakuvuganya kubayisa bubi nga tebaganda bo yali ateesa ensonga n'ozitegeera okuteesa kwaddawa abantu bawaka bono bakabya ebintu byawaka byona bitunze abakugambako bono basibye bavundireyo mukomera ebyalo bisengudde abantu bafudde emomboze nzijamu mbaba nzijamu kusawa nzijamu ebyekifere mbitya erinnya lyange baba kusawa nzijamu sinasigala wali we bamanyira wasoka majene gatuntuza abantu bebuuza baba wabaki bakwewala nga tewali muganzi omuntu eyali omwesi abali bekolera ensimbi zaabwe bafuka balebesi bebuuza baba wabaki bupasapasa kandi nemubawunika omuntu eyali omwesi wagwamu n'empisa ofukamiza abakadde bokuba ensimbi bebuuza baba wabaki nno ow'omukwana mpuliriza ebigambo by'abasajja ba Mathias Mpuuga okubeera nga baafuuka ekyewaggula ku National Unity Platform bitandise okubeera nga bibakaayira nga omususa kubanga bwino amaze okubeera nga afuluma ampuliriza wajje byava wajje byatandikira bino byonna ebiriwo ebigenda maaso essaawa zino tolowooza nti bigudde bugwi ebintu bino bibadde bipange bupanzi era nga byali mu pulaani okubeera nga abasajja bano bavaayo basobole okubeera nga mukwano gwange beefuulira Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'okulemesa enkyukakyuka mu ggwanga Uganda kubanga bano tebabadde ba opposition bulijjo babaddewo nga bakiguumaaza babaddewo nga bambega babaddewo nga ba undercover naye nga bakolera gavumenti eriko oba nga bakolera Mwami Museveni ampuliriza kakati nno omusajja wuuna asimattuse ebigambo ampuliriza n'aleeta bwino omukambwe era abasajja bennyinyi boolabirako ddala simanyi bamukaaku bano simanyi bamabikke n'abalala ba Mpuuga akabondo konna konna aka DP buloko okuva gye kaatandikira akabondo kano baali baseetingawo kaseetinge kyokka kya nnaku nnyo munnayuganda akaaba enkya n'eggulu n'alaajana enkya n'eggulu abaana baffe abasibibwa abaana abaafa mu kalulu mwenna mwabalaba omusajja ono Mathias Mpuuga nga yakulembedde okubeera nga abanja n'okunoonya n'okuteekawo embeera eraga nti batadde gavumenti ku nninga n'okuteekawo akazito kumbe bino byonna omusajja abadde bapulaningira bipulaningire batuma mutume genda okole bwoti asobole okubeera ng'atugonza emitima n'okulaga nti atambula naffe
kumbe kino kyonna kibadde kiwanyi mukwano gwange mpuliriza kyannaku nnyo abaana bannambi aba Buganda ate bennyini be basazeewo okubeera nga bagivundika mu ttaka ensi Buganda nakati yandibadde nga nsi ntongole naye baali Baganda bennyini abalemesa Buganda okugifuula ensi olw'okubanga baalyamu enkwe bassekabaka abaaliwo mu biseera ebyo abaali bateeseza abantu baabwe oba oliawo ebyandibajunye ebyandibayambye kaakati nno ampuliriza nze Eke Masa nakusaba video jimpeere ekigalo mikwano gyaffe mwenna abali e Bulaaya bali mu Africa yonna South Africa mwebale kutugoberera omukutu gwa nkyukakyuka gwa muntu wa wansi nange Eke Master emabega w'omuzindaalo nasaze okubeera nga nkuwa bwino ono yennyini okuvira ddala mu bigambo by'abantu ogenda kakasa ensi ogenda kutegeera abantu nti bangi bulijjo emisana bambala opposition naye ng'ekiro bambalya ddala NRM ewedde emirimu kino tekitandise leero mujjukira omusajja mayidwa nga Ken Lukyamuzi ono yagobwako ne mu parliament olw'okuba obugagga bwe yagaana obbwanjula eri ensi kaakati n'agobwako mu parliament bano bonna abasajja baakanyanga kwogera ludikya kumbe baatuzanyiranga ku mutwe baatuzanyiranga ku bwongo baalinga balina bye beeyisizaawo naye nga mukwano gwange mpuliriza tebaalwanyisanga muntu wa wansi tebaalwaniriranga muntu wa wansi tebaalwaniriranga byetaago byaffe wabula beefangako bokka kankulekeremu akatambi kano okawulire mukwano gwange ampuliriza oba oliawo naawe onakkiriza nti ensi weeri abasajja baatutunda dda nze Eke Master mukama katonda abankumira bampera ebirungi ebikira obugulu w'egongolo nkomawo katono nnyo mu waka ompya ogenda muwulira bannankyukakyuka mbasaba ekintu eki tukanulire abasajja bano bannabyabufuzi abaludde mu bufuzi nga batubuzaabuza amaaso tubeesibeko tubalage nti balina okuva mu byobufuzi bya Uganda ndaba kino ekibozibozi kya DP Buloko bino ebisajja ebigwagwe bitategeera Shaitani Rajim ze bino ebisajja mbyeyitira Shaitani Rajim ebisajja bino kimaiko mabikke simanyi lubega mukaako ne DP Buloko byabwe bye byaleeta DP okuyulika bye bireesa ebyobufuzi bya Uganda okwonooneka bye bireesa ebyobufuzi bya Buganda okwonooneka kujjanga byesiriwaza ebisajja bino bisse buli munnabyabufuzi wa Buganda avaayo n'abanga atutumuka ebisajja bino bye bimutta ebisajja bino bisiru tebirina magezi munaatusonyiwa tugenda kukozesa olulimi olukambwe ebisajja bino bitegeere nti tubimanyi kubanga bwe tunaayogera nga tuli softi bino ebisajja tebigenda tegeera nti tuli bakambwe ku byo nti era tubadde tumanyi bye bijja bikola okuva emabega ebisajja bino kankubuulire byabonyabonya ali Haji Nasa Ntegese Baggala mpaka bimugobye mu byobufuzi bya Uganda ebyopposition omusajja n'atuuka okusala eddiro nadda mu NRM omusajja n'atuuka okukola ekibiina Haji Sebaggala yayinako ekibiina yakola ekibiina ng'abasajja bano bamulemeseza Democratic Party bamulemeseza ebyobufuzi by'opposition abasajja bano buli avaayo mu Buganda gwe basika amakooti njagala mkubuulire gwe munna Uganda ali Haji Sebaggala yali musajja wa maanyi ne mwami Museveni tiyali tutuusiza mu lino bbanga kubanga teri musajja Museveni gwe yatya mu byabufuzi bya Uganda nga Haji Sebaggala kati azizzaako Kyagulanyi kubanga Haji Sebaggala ono yali musajja nga naye wa ghetto era kyovolaba yayinanga engombe egamba seya nze seya wammwe niye ebisajja bino bye byamusuula mbalayirira nga ntya Allah omusajja Haji Nasa Ntegese Baggala yakola ekisoboka kyonna okulaba nga abantu ba Buganda basigaza ettaka ly'omu kibuga Kampala naye omuntu eyasinga okukirwanyisa yali Elias Lukwago ne bano be mulaba aba DP Buloko mu kiseera ekyo abaali aba DP Youth Brigade Government yaleta programu ngeyagala okutwala ettaka ly'obutale bwa Uganda bwonna olw'okuba nti mu kiseera ekyo Haji Sebaggala yali meeyo omujjuvu kati bannaleeta executive director n'aleeta ekirowoozo n'aleeta n'ekiteeso KCCA n'ekiyisa basalemu ettaka makati ery'obutale bwa Uganda bwa Kampala bwonna obuvunaanyizibwako KCCA abasuubuzi beekolemu ebibiina buli katale beekolemu ekibiina babawe liizi ku ludda Lulamba ya myaka 97 basobole okwezimbira oba bazimba kalina mpaka muggulu oba bazimba mpaka wa naye nga bafunye liizi yaabwe ya myaka 97 buli katale abasajja abo nga bakulembeddwa Elias Lukwago by then yali MP
lwa Kampala Central Lukwago yakomba kwebaza eribwa ekiteso ne kigaana gavumenti bwe malo Ssebaggala bw'amala okuvaawo gavumenti netwandika okutwala obutale kyovola bakatale kennakasero oludda lulamba lwa basajja balaba akatale k'owino mukalaba hamu yakatutta oludda lulamba baleseewo katundu katini buli katale bwe katyo bwe kali naye nga kyava ku basajja bano aba DP Youth Brigade aba DP Buloko abeefuula mbu be bategerera ebyobufuzi bya Uganda kakati abasajja abakkiriza abakatale abakkiriza bali bannabugabo shawuli yaako era abashawuli yaako bwe bakkiriza bafuna lizi yaabwe ne beezimbira kalina eyo gye mulaba gye bayita shawuli yaako we bayita ku kalina ya shawuli yaako ekyo kizimbe ky'abasuubuzi ba shawuli yaako abakkiriza pulogulamu ya Haji Ssebaggala era bo tebasobola banyeenyaako emyaka 97 ate jjukira lizi bweggwako asookerwako y'oyo abadde agirina kitegeeza bo tebasobola kuvaawo kakati bano abasajja batandise n'okusikambula Robert Kyagulanyi Ssentamu mbwammwe embizi mmwe shaitani rajimu tubalaba buli ajagwe mwonoona mwafuuka ba political prostitutes muzunga muddeno mulinga abalwala measles mwe bisajja ebikulu mwe mweyita ebiganda mweyita ebisajja bya kabaka kati mwagala okutugamba mbuno buli musajja wa kabaka abatategeera buli musajja wa kabaka ali awo abagoyigoyi kibeeraawo ng'ekifettete kibeeraawo ng'ekiwemmeneku byefuula mbu birwanirira Buganda ate byebyonoona abaana ba Buganda kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'omuba mwamutandika oke katukkirize mwamutandika bw'ozaala omwana n'ayavula teyeetengerera ne yeetambuza mwe bisajja bwe mulina abaana abakulu ng'okusinziira ku myaka gyammwe ku ssaawa eno mwe mukyalabirira abaana bammwe ebisajja ne byagala okwonoona buli omu okumumalawo gasajja mwe tulaba Bannayuganda bino ebisajja tulina okubyeteekateekera tubiboycottinge tubigaana okugula mu maduuka gaffe bwe tuba tubimanyi bwe tuba tugamanyi oba si kyo tugenda kutambulanga n'empitambi mugundi mu buveera bw'okisanga mujjaamu nga kitisize endabirwamu wansi ng'okisuulira empitambi mugundi ng'okisuulira empitambi mu mmotoka kakati mwe mulitereera ddi okujjako nga muliko ekikolima ekisikire kana akasajja ka Michael Mabike kaali ka personal secretary ka Haji Ssebaggala akasajja ako kaali ka personal secretary ka Haji Ssebaggala ne kamuliira munda bwe bamuliira munda Ssebaggala bwagwa nako kagwirako wallahi tekaddanga mukusituka kati mbuno mukekaleke mufe fe babwongo fe twategerera Robert Kyagulanyi Ssentamu mutegerera mwene mulemu okwetegerera ngotegerera oti omuntu gwe nolemu okwetegerera byo biri awo tebifunanga okujjako kale kamabikkeko kabeerako ka MP ne kati bw'otunulira kino kimukago kisajja wattu kigenda kirebeza amatama mwana mutuveeko mukaku mutuveeko mugende ne kidipi Buloko kyammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu muveeko alina ennaku ye alina bannayuganda bakulembera balina okugusa tulina okuguka gye tugenda nze bannange nemmala nkwata obukulembeze nga nze mbukutata omutima ogwange mulala ebyo byonna ebisajja byonna ebyo ebiri byenkwe ebyeyita bisajja bya kabaka ebyeyita biki naddala munnabyabufuzi ava mu Buganda nze nenkwata obuyinza munnabyabufuzi alidde mu Buganda olukwe nga yeeyita opposition byonna byetaaga kusala byonna byetaaga kutta ne tumanya nti neyo generation evudde kyetaaga nga J. Rawlings owa Ghana bwe yakola buli munnabyabufuzi abadde mu byobufuzi omukadde byonna byegala kuyiga neyo nayina ne gye binabeera ne gye bibeera biwaŋŋangukidde ne mubiweerayo obutwa ne bifa ne mumanya nti ese etandise n'abantu abalala bapya n'ebisajja ne bibonyaabonya ono ne bibonyaabonya oli ne bibonyaabonya okumanya ebisajja ebyo bibi Haji Ssebaggala yabiviira bwabiviira Museveni amuwa obwa minister without portfolio naye nga parliament yeyina okumwapuruvinga Erias Lukwago ne Michael Mabike n'abalala be bakulemberanga mu kiseera ekyo balwanyisiza Haji Ssebaggala mu parliament mbu teyasoma
ne bagaana okumuwa ne bagaana okumuteerako omukono okufuuka minister without portfolio mbote yasoma nenga Haji Nasa Ntege Sebagala yali yasoma kuba yali asinga ne Haji Abdul Nadduli okusoma. Haji Sebagala yali yesimbyewo ku bwa meya ebisanyizo bikukiriza ku bwa meya byebikukiriza ku bwa minister byebikukiriza ku bwa president niye bana abasajja bamulwanyisa Elias Lukwago n'akakundi kano be balwanyisa Haji Katongole abasajja bano balwanyisa Haji Katongole wa Yutoda ekibiina kya Yutoda kye kibiina ekyali kitwala ku basiraamu abataasoma ne kibawa emirimu wallahi olw'okuba Haji Katongole yali muwulize ewa Haji Nasa Ntege Sebagala bano gwe batayagala ne Katongole bamulwanyisa kwe kulaba nga abasiraamu abataasoma bangi babutaabutana kati mu kibuga nga tebalina mirimu Katongo Elias Lukwago ne kigurupu kino kati gwe Munnayuganda atategeera bantu bano gogoendo bagoberera nefa ababategeera tetugenda bagoberera ate tugenda kusomesa abantu babategeera embwa mmwe mutuveeko mutuviireko ddala ebyobufuzi byabalema mugende wammwe mwebake mugwana na kufa bubi mbwa mmwe mugwana kufa bubi mugwana ekikolima ekyamaanyi kyagala muzikibwe mu ttaka n'entaana ebanyige wallahi kyagala n'entaana ebanyige mbizi mmwe muve ku musajja. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Omuntu gwe mutendereza okubanga yabawa emirembe n'abawootulo era y'omuntu yomwe yali ababonyaabonya kubanga akaseera ke yamala nga tannajja mu bukulembeze bwa ggwanga talina lunaku na lumu yatuula nsi yaffe kufunako mirembe yatandikira mu Fronasa nga kati obudde buno alimu NRM naye era ali mu kuteekateeka n'ogubiina ogulala ogw'abatujju gujje kukwate mu ggwanga lino gwe bayita PRU. Okitegedde mwapu wa 1979 mu Mbarara district kati obudde buno gye bayita Shema basalako ekitundu kya Shema bakwata abasiraamu nga bamaze okuwamba amini 1979 ekyo ekibiina ky'abatujju ekya Fronasa ekyakulemberwanga mu 7 ne batugumbula abasiraamu ababalirwa okubanga baali 67 naye gwe ky'obomanya nti baali basukkamu babakwata ne babasala obulaga bano ne babakuba amasasi naye nga bamakinga sure nti gwe bakwata ne basuula mu mugga Lwizi balina okubanga bakutemyeko emikono n'amagulu. Omugga Lwizi ogwo ogw'embaala ne gutandika okubeera nga gukulukuta amazzi naye nga gonna gabonya omusaayi. Kakati omuntu yatandikawo Fronasa Front for National Salvation yakkakkana akoze Popular Resistance Army nava mu Popular Resistance Army nakola National Resistance Army olwava mu National Resistance Army nakola NRM obudde buno bafumba kintu kya PRU. Mutabani w'omutemu Museveni ajjeera naye atukwatemu era naye ayongera okututugumbula. Okitegeera abasiraamu bangi abattibwa mu kitundu ky'Embalala obudde buno akapaata ka district ke bayita Shema abamu abayagala okutaasa obulamu baawayo ettaka lyabwe eryo ettaka lyolaba abasajja basinga lye balina epitirivu eddene epitirivu ettaka eryo tebaagulagule batwala litwale ng'abantu bamaze okukola nab'endagaano nti okukulekera obulamu otuwaamu ttaka. Era bangi ku basiraamu abataatugumbulwa mu kaseera akabaalamisa obulamu baawaayo ettaka lyabwe ate n'abamu ku baali waayo era oluvannyuma ne bajja ate era ne battibwa. Kakati bwe tubanga gw'oli eyo okutta omuzindalo oli musajja mukulu oli mu kwogera ebintu ebitagatta nti gavumenti ziri zonna zaali mbi naye atirisiti eno kaleekaleko obudde buno agikuttemu agikulembera ngera emize gye egimu egikyali mu ggwanga lyaffe egy'okutta okutulugunya okusaba abantu batali musango okubatta okwekubisakubisa bibbomu okwagala okubba ssente y'omuwa musolo byonna era akulembera obudde buno yabikolanga mu kaseera kali. Tewali mukulembeze wadde Obote wadde Amini yali asobola kutta bantu bano abasajja battanga abantu nga bayita mu Fronasa ne babiwaayiriza ku gavumenti. Nkyolaba abasajja ba Amini bwe batta kugambye baatuuka
embalalaawo okutugumbula abasiraamu n'abakazi ab'embuto babasalanga embuto ne bajjamu abaana baabwe okubalaga nti ffe tuli bakambwe kye twazze okukola tukyagala. So bw'obeera eyo ng'oli musajja mukulu ng'okyannyonnyola abantu nga Museveni bwe yaleeta eddembe, ekibuuzo kigenda kusigala mu ddiiro nti eyaleeta eddembe ani yali alitumalako? Era yeye gwe gw'ogambye yaleeta eddembe nga bw'oliraba bwe liri, obanga eddembe eryo olirabawo, era yeye because yalina nnyini Fronasa akabiina k'abatujju akajjanga katta bannayuganda abatalina linnya n'abayina erinnya okuleetawo obutabanguko mu ggwanga lyaffe paka ye bwe yatuuka ekiseera abantu ng'abeenye ebigenda mu maaso n'ateekawo ekibiina ky'abayeekera ekyavaamu obudde buno era ebizibu bye tulimu. Eggwanga lyasanga nga lina train etambula kilometers 190 okuva e Kampala okugenda e Tororo, kati bakoze train etambula ndowooza kilometers 20 okutuuka e Namanve ne bakikubira mu ngalo. Tugenda mu maaso tudda mabega. Tukyetaaga Museveni oba aveewo tuleete ne mutabani we naye era ayongere okutuzza emabega.